Neleero nesiimye nnyo okusinkana omulabe wange. Njagala nkwebaze okuba nti osazeewo okutuula ku mpewo za Bukedde TV1. Webale nnyo, webalire ddala. Nze Sanyu Robina Mweruka, nze n'ekitundu ekyokubiri n'omwami Philip Luswata, omuzannyi owa katemba ne firimu, omuwandiisi owa firimu ne katemba, omutendesi oba omuzungu gw'ayita director, ate weewaawo nga lecturer wano Kasozi k'Abayivu e Makerere. Gwe tuli naye tunyumya wano nawali. Emboozi y'ennyuvu, emboozi y'eyigiriza. Tuze mu kitundu kyaffe kya kubiri. Sande ewedde twakomekereza nga tutegedde obulamu bwe obw'omu buto. By the way, bwe nali nzija okukolako omuntu w'abantu, kati oluusi mbuuzabuuza ku bantu okufuna information ku muntu, abantu bali balowooza oli munnakenya. Kati w'omaze wewannyonnyola last time engeri gye wakulirayo mu buto n'osomerayo, kati nemmanya gye bakijja, that's the background. Kati so omwami muganda ddala era Kenya yatunyumiza nti yasomerayo primary n'amala n'ajja ku St Mary's wano Ekisubi. Twakomekereza ekitundu kyaffe ekyasooka nga ku St Mary's avuddeyo mu bitiibwa agenze ku St Kalemba. Waliwo experience gye njagala osharingeko naffe, that is oba oli free nakyo. Abaana abasinga abalenzi mu myaka egyo egy'ekivubuka ate nga bayizeeyizeeko ne ku mize egyo, waliwo omuze gwe batatera kwerabira ogw'okulimbalimba obwana buwala. Gwe wakiyitamu otya? Mu mazima gennyini ndowooza ffe abalina background ng'eyange twabanga ate discipline nnyo mu gundi eyo, kubanga obeeramu ne element ya shyness, okujjako nga oli akwagadde naye gw'ogamba nti kikutwalira obudde. Nze sikiwa nti kyantwalira nnyo obudde okujjako okugamba nti abawala baalinga mikwano gyange, ate naddala engeri gye nasoma nga literature nga kiraasi eba ejjuddemu bawala, kati abawala nga babeera mu mikwano gyo nnyo. So tekyambeerera nnyo kizibu nga nze nakirabanga, naye tekyambeereranga nnyo. Twabeeranga n'ezo ze abaziyitanga ara, nga babeera parade za ara, abantu ne babayita ara. Ng'olwo bitegeeza ki? Abali mu relationship. Kati aba ara nga babasoma ne bavaayo ne babategeera. Kyali nga kizibu nnyo okulowooza nti Luswata bayinza omusomera mu ki? Ekyo saakiri tekyankwatiranga. Maybe something for us abavubuka abava mu single sex schools, many times you prefer to keep to yourself. Kambere ku bwange, obulamu bwange mbuddukanye mu ngeri yange, engeri gye mbwagalamu, ate kikuwa n'emirembe. Nze ne kaakati obulamu bwange ne mukkula, era obulamu bwange tebwabuzaabuzibwa nnyo nti waliwo ebintu ebintwalira obudde. Kasankwatagana emikwano gyange ne tugenda ne tutuula awantu, ekyange kiba kiwedde. Kati omuzadde Ddu yandyeraliikiridde, kino ekibuuzo nkikubuuzizza olwa background eyo gy'olina eya single school. Waliwo omuzadde yali ali confused, omwana we ng'ali mu single school. Kati mbu yali anyumya naye nga mbuuza how is your relationship with girls, naye nga tamugamba mu byakwekwana, naye ng'amubuuza bw'osanga the opposite sex how do you relate. Omwana n'amuddamu answer omuzadde gy'ataategeera. Mbu yamugamba I'm planning to start in VAC. Kati n'aba confused. So abaana abasomedde mu singles, oba oyagala nnyo emirembe gyo, kuba oba wakimanyiira, olaba okugenda ku ssomero okubeera mu ara, katuyite relationship, katugize mu ara, buvunaanyizibwa bulala, ate buvunaanyizibwa bunene. Kati bano abavubuka bo ababa bazze nga bakimanyidde, bo babeera negotiatinga time eyo. Naye kati gwe akuze nga tokimanyidde, either extremes ziri bbiri, oyinza okiyingiramu ate kwegamba n'osukka n'ogetinga excited nekikuvuga. Naye nze kyendowooza nti abasinga mu ngeri gye nalabamu, kubanga ne be nasangayo abaali bavudde namiryango wa mwiri, twabanga kyekimu nti mwagala mubeere mwekka ku lwammwe, naye kiri tekikutwalira nnyo time, okujjako nga bali be bakulumbye. Ffe twalina wano n'omuzadde eyajjanga n'akima wano ku university ng'ajja
n'apaakinga emmotoka awo akime muwala we amutwala eka ng'addayo eka. Naye ffe ate ku university tuli ku expectinga omwana nti olina okufuna obudde beyond class. Kubanga by'osoma biba bingi. Olina okufuna obudde beyond class obukwatagana ne banno mutegeeragane mudisikasinge mweyigiriza ekyenjawulo ku lwammwe. Kati ate ggwe bw'obanga taata we aba akulinze awo kati obwo obudde toba nabwo. Era omwana n'amuloopa nti wayi taata asusse tampaamu kadde kange. Omuwa tayimu nogamba wayi muzeeyi omanyi tojja sobola bw'aba akugambye muleke amanyi kyaliko. Era most of the time you find nti baba bamanyi. So you would encourage the relationship but in an open way. That's what it's embarrassing for me. Bawala bange, they will come and tell you, oh, that guy is fake, I don't like him, that guy is, of course. But it's not embarrassing, by the way. As a father, ogenda okulaba nga kikunyigiriza ate akunyumiza akutunuulidde mu liiso bw'ati. Anti gwe yesiga gwe best friend we. Alabe ky'olowooza n'ogamba naye lwaki onyingiza mu bintu ebyo genda obinyumize maamawo. Mumanye ebyo abeere engeri jja kati kubanga kasajja nze njagala era njagamba he's fake. That is my answer. He's fake. I don't like him. He doesn't look good. Hey, ate era gw'onoolaba nga mulungi, I think you will say. No, era fake. He's a creep. What was something about him that is weird. Kubanga olina okubeera protective. Yeah. Ate abaana olaba baba bamanyi. Era omwana ye kennyini yeesalirawo okusukka naye giving them that comfort eyo kyogerako kirungi naye nga kinyigiriza muzadde akuteekako input n'ogamba naye watya otandika okoloza watya naye kati watya takyogeddeeko ng'ate already akirimu. Era abaana b'ennaku zino bagezi akuteekamu akusika eriyo naye for me tekintwalira nnyo kutya kyekimpa kutya nti that's my boyfriend. Good. Okay. St. Kalemba. Mbala ki z'oddaawo ne weenyumiriza mu secondary yo St. Mary's St. Kalemba nga wazijjayo ezikuyambye okufuuka omuntu ng'era olaba zino bweziti ne bweziti nazijjaeyo? Nze kyonna kye nnina kati nandigambye nti nakijja St. Kalemba because sikkiriza mu kugoba. St. Mary's bangoba ekitegeeza baali bannemeddwa, ekitegeeza baali tebalina kye bagenda kunnyongerako, ekitegeeza kye baali bantaddeko kyali tekikoze. Naye nagenda St. Kalemba ekintu ekyaliyo newankubadde era saali mwangu nnyo nayo headmaster yagaanira ddala okungoba, kyeyasooka okugaana. Waliwo abaali bakisuggestinga nti ono atususseeko. Nga buli kaseera bagamba omwana oyo. Naye ye yategeera nti kaakati ono omwana ali ku end. Ono omwana ali ku waliwo omwana gw'ogoba. Nga ne bw'omugoba tolina ky'okoze. Kati bwe mugoba. Nga ye last option ye. Kati ekyo nakijja St. Kalemba okunnemerako. Okunnemerako. Era yali nnyo disappointed bwe saafuna marks zinali manyi nti nze nfunye. Kujja Makerere era teyamanya nti nzize. Naye Katonda n'anyamba. Mba ndi awo ne musanga. Later, nangamba wamala n'ojja n'okomawo n'osoma masters. Wamala n'ojja Makerere. Ne ngamba nva mu kaofiisi kange kali wali nkola wano kati. Nkola wano nange kati ndi musomesa. Yeewuunyaamuka n'agamba naye nga nakijja ku Kyasanku yanzikiririzaamu yalaba abalala kye baali tebalaba. So kyonna nakijja eri. Naawe ebintu bw'otyo bw'obiraba mu bulamu bw'ensi, you don't give up ku bantu? No, I don't. Abantu tuli kkubo. Ate gwoba wa mukisa nnyo okuba ekkubo erikozesebwa.
oba wa mukisa nnyo gwakozesebwa bwe bwogenda Museveni atuzimbidde enguudo wano mu Uganda naye waliwo enguudo zeyateekako mala kolansi ng'ogenda n'ozisangamu mbuzi ze zirimu gundi nazo gye ziri naye nga oluguudo weeruli naye terukozesebwa bulungi nga bwe bandikozesa so kati bw'obeera oluguudo olukozesebwa kiba kintu kirungi ate kati mukozesebwa okwo abantu abajja gy'oli baba banjawulo sometimes ojja kulaba ono ye tagenda kulwawo n'omujajingirawo n'otamuwa budde naye nze nja kugamba mu industry muno kati abavubuka bangi yonna gye bali akusongamu eno essaawa gye nyambadde omuvubuka nalina mwerabira n'omwerabira yanoonya naye onjagaza naye Mr. Luswata ali musajja muzibu naye njagala nkuwa akantu kano kuba toba kuba muzibu sandimazeeko kati ndiyo Dubai nkola ebintu bingi nkola ebintu Mr. Luswata naye nga buli kyenkola nkujjukira wano bwendi kati kiringa nze bwenzijjukira Kyasanku okyaba so ekintu kirungi nnyo I believe to be that kind of person who agaba era ayagaliza ke katundu kaffe akasoose mu kitundu kino ekyokubiri tulina omwami Luswata Philip tuwumulamu tudda tovaawo. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala katundu kaffe kakubiri nkujjukiza nti programs zino oba ozisubiddwa ogenda ku YouTube zigenda kubeerayo oba gye ziri oteekamu omuntu w'abantu Philip Luswata ono lecturer director muzanyi muwandiisi banaye the campus how was it initiated kyava kuki the campus twagikola twalinga tusazeewo nga okuyigiriza abaana wano nga tetwalina byuma bimala biyigiriza kati ne tukwatagana n'abo bagundi ba Buddies Production ne bakkiriza tukozese ebyuma byabwe nga tubiyigirizaako abaana kati eyo show yali eyigiriza abaana abaali bawandiika ne bawandiika abaana abaali ba acting ne bazannya abaana abaali nga ku kamera ne bakola abaana abaali nga ku sound bwe batyo buli omu baali already ba students abagikola nalabangamu feesi ezansanyulanga ng'abaana bazannya banyuma nze nno nga mmanyi nti mwabasoosinga bweru abaali ba student waliwo of course abamu twabajjanga ebweru be tumanyi just okuspicinga naye abaana abasinga abaana abaali basoma bo bennyini baali ba student bamuno ngera tulanga twakozesanga halls kwa nagera nendowooza nti omuntu yaliko Makerere ng'ali ebweru yandiyagadde okwejjukanya Makerere yalinga efaanana etya Makerere eri etya kati ne tuteeka stories mu halls mu bifo mu classrooms era professor nawange naye n'atuwagira nnyo ku kintu ekyo naye nga kyayamba nnyo kubanga abaana abaali ku show eyo abasinga baasigalamu mu industry nga bakyakolera ne kati bakyasindika naye bwe twogera ku series ezo ezibeera ku TV zisasula series kati ennaku zino zisasula naye nze saagala nnyo kati nga nze Munakatemba sandiyagadde nnyo okulowooza omanyi abaana bo bagamba nti tokirowoozaako nnyo bw'okola ekintu ekirungi mu Luswahili bagamba kizuri kyajiuza kibaya kyajitembeza nti ekirungi kijja kwetunda kyokka ekibi kyekyeraaya ogamba kati kwe okunoonya naye bw'ogamba nti njagala kukola ekintu ekirungi abantu bakidimandinga kati obuzibu bwaffe wano mu Uganda bw'olaba engero ze tukola ezitakola ssente era naawe ogenda n'ozeetegereza nga teziriimu buyiiya bumala temuli buyiiya nti lugero ki kati gwe mbuulira ne bwe nandikubuuzizza nti lugero ki lwolaba ku TV lwogamba nti lwe lugero nange olunkwatako okiraba engero ze tugera okusinga kati ku TV stories zetulina ojja kusanga nga zikwata ku nze nzekka njiyirize tuli gundi akwana gundi takwanye gundi akyayewo ono
oli aguze ekizimbe omulabya ddala talina nangatto ne tubeera n'ebintu ebitali bya ddala naye ng'ate kati ffe kennyini bwe tukkiriza obulamu bwe tulimu tusobola okugera engero eziri ku mutindo gwe tulimu kati ezirabibwa abantu abatutegeera nga bwe nagamba luli nti comedy night yava mu engero ze twali twamanyiira owulidde kati bwe buzibu bwe tulimu ogamba nti ekintu kino kisasula tekisasula si kyekituufu ekituufu kiri nti kola ekirungi sinakola kirungi okusasula okeera ku makya ova Kalemba ojja wano okusoma ebiseera ebyo luli watunyumirizaako katono omusha yasoose nti gundi zammwe kosi wakazaabanga zakudda wano eno tunyumize okusoma kwa art oba kwa firimu kuba kutya kuba kuzibu mutuula ne muwandiika notisi nze lwaki nasalawo nti njagala kusoma kintu kino nali nkooyo okusoma lwaki nasalawo nti either ngenda kusiiga bifaananyi oba kuzannya katemba nali nkooye ekkalaamu nga ndaba ekkalaamu ngikooye kati ng'oyagala bintu biri practical nga njagala bintu bya mikono ngenda okujja wano ng'ekitabo ekiri wano bannange olimba kiyitirivu kiringa kya public administration kiyitirivu kirina n'okuba nga kisukkawo ate kati wano n'obeera nga olina obuzibu bwa mirundi ebiri olina okukola nga bw'onnyonnyola okiraba so wano oyinza okulowooza nti tewali nnyo kyekiri kye nagezaako okunnyonnyola nti ekintu kye tukola wano waliwo okuburekinga okumenya akabubi ako okurosinge lwa nsonga gino emibiri gye tulina gye tukozesa ffe mu mirimu gyaffe one girina protection nti baakuwa obwongo okuprotectinga ekitiibwa kyo kati obwongo bwo depending on wa gy'ova bw'ogenda mu bakalamojja tebajja kulaba bubi nga toyambadde toopu kubanga bamanyi era obwongo bwo bukuprotectingira eyo mu kitiibwa kyo ekyeyo kati naffe wano mu sento ne tubanga obwongo bwaffe butuprotectingira mu kitiibwa kyaffe ekyaki ekyawano ng'ojja kukozesa nga nze okujjako essaati namba bannaye siyinza kujjako saati naye tuba kuwa kalamojja nandibadde ndi kaleeso kange ndi nti tunyumya mumbuuza byonna byendiko kaakati okunegotiatinga akabubi ako okuba kati nina okuzanya omukalamojja tugambe si kintu kya bulijjo nina okuzanya omubbi siri mubbi naye kyolina okwebuuza lwaki nkikola lwaki katemba agasaaki ensi katemba atwalawo abantu bwe mukola mba nzannya buzanyi mba nkola ki jjukira nti si buli kimu ku nsi nti tusobola okkinyumya bw'olaba kati nga ffe bannayuganda ffe abaddugavu bwe twakolanga bino ebintu bye tukola ati tetwamukolanga lwa bulungi twamukolanga lwa bukozesa nti bwe twazinanga amazina twawanga tutereseemu olugero tugambe nti twafuna amakungula amaanyi ag'amaanyi ne tugayimbamu oluyimba ne tugatereka abakazi engeri gye baabigula nga beetisse ebita nga bava mu kkungula bwe twalwana entalo tuterekamu emboozi zaffe mu mazina ago tefumu emmundu emitima gyaffe nga bwe gyavuganga nga tusanyuse n'oziwulirira mu ngoma tekyabanga kya bwereere bwe twanyumyanga olugero nga kabaka era kyolaba nga banene be baawulirizanga engero bye twazannyanga basobole okutegeera abantu ba bulijjo bye baliko era omudingidi bwe yayimbiranga kabaka nga kabaka awuliriza era omudingidi ye yasobolanga okujereka ne kabaka amukubamu n'ategeera gye baliko n'asobola okwekyusa kakati twagenda ne twerabira ekintu ekyo abazungu bwe bajja ne batuleetera Shakespeare ne batuleetera ki omugaso gw'ebintu bye twakola ne tugutuuza ate mu bali ekyabwe kye baatuleetera ebyabwe
bo baali bakyetaaga okubeera entertain kubanga ogenda mu winter muli mu muzira myezi 6 muli mu muzira mukola ki kati gojja kwetaaga Shakespeare ogende kayumba otuule otunuulire Shakespeare ne kati ffe abaddugavu wano obwo obudde tebwabangawo ekintu nsooka kulaba nti nkikozesa ki twagenda lumu tulina abazungu batuwadde ssente okukola omuzannyo ku malaria ku mosquito net bwe twagenda mu maka g'omusajja twasanga nga net gye baagaba omukazi yalina abakazi 3 ne tubabuuza ani akozesa net ng'omusajja yakozesa net mosquito net abazungu ne banyiiga nnyo ne bagamba omusajja oyo aliwa nti agenze kuvuba nogamba no let's wait for him we're going to stay here and wait for him ne tusuula mu compound y'omusajja omusajja bwe yajja omuzungu why ask him why he's doing it omusajja yatubuuza yabuuza bakazi be abatasula mu neti asula naye yasula mu neti si omwana siki omukyala asuze naye yasula muki mu neti naye nga bano bagireetera mukazi ali olubuto naye yagisulamu n'abuuza nti naye kakati abakazi mmwe okujjako mwagala kummanyiira gwe bw'olwala ani akutwala mu ddwaliro gwe ono omwana wo bw'alwala ani amutwala mu ddwaliro gwe ani aleeta emmere gye mulya gwe ate gwe kakati nze yingini ani alina okusula mu neti fena ne tuvaawo nga tuyiza akantu akapya naye olaba nti ekintu ng'ekyo tewandi-funye perspective eyo okujjako ng'ogizannye n'olaba amakulu g'ekintu ng'ekyo abantu ne bafuna okufumiitiriza nti Katemba alina otuyamba okuyiga okufumiitiriza naye ako ke kantu oluusi akabulamu be tukola ekitegeeza bwe mubeera musomesa wano eno oba department eno musomesa abantu theoretically okutuula na analyzing n'afumiitiriza kati ne mumala obibasomesa mu theory practically ne mubibayigiriza engeri gy'osobola ozimba mu story ng'erimu okufumiitiriza naye ng'ekituufu also kiremya mirundi mingi kiremya ava mu mutwe ava mu birowoozo ava mu neeraba ava mu neeraba nti nze neeraba ntya nti nze neetya nze neekola ki nze neekola ki kati ekyo ky'olina okusooka okuyingiramu okikyuse okitereeze then oli atandika okulaba otherwise ojja kukola Katemba ono nga nawe tomulabamu mugaso mu mazima okujjako gaggwe kennyini weeyigiriza nti nkola kyaki ng'ogyeko series ze tulabye ku TV n'emizannyo gye tulabye mu theaters kati ate waliwo emizannyo egimu oba films ezimu ezifulumyeko ebweru w'eggwanga wawulirako the Queen of Katwe oba bagita the Queen of Katwe yes. Sometimes in April yes. n'endala bwe zityo bava kuki oba yafuna atya omukisa nkiyita yafuna atya omukisa okuzibeeramu ye ebintu bino gwe yali eyo nga really dream yo yonna yakubeera mu film ne art ogiyingira otya wandyeyambye otya okutuuka ku ebyo nga ye bwe tumutunuulira byenkomawo nabyo mu katondo kaffe akookusatu tovaawo batugamba nti ebiseera ebisinga emikisa gibaayo naye gisanga yeetegese kati ate mu katundu kaffe ke tuva okuvaamu bagambye ebimu ku bye basomesa wano eno n'okuyigiriza abantu kwe kujjako akabubi ng'okola ku ndowooza kuba ebintu ebisinga tuba tusobola obikola naye olw'okuba obwongo buba bwekute bubaako akabubi endowooza eba tennakyuka emibiri gyaffe gitya tuba tetunneezuula kati ending up nga tolina ky'oli naye nga mu nsi mw'oli ng'ate era abalala olaba omanyi tutandika okugamba kale ebyo byakola mbisobola kale naye nga gwe ng'omuntu tonneezuula bulungi wetufundikidde nga ngamba abantu bano nkulabyeko mu projects ezo ennene emikisa gisangibwawa how do you start njagala oyogere n'omuntu butuufu atunula nga dream ye awulira yeegomba ebintu bino by'olimu olaba nze kyendowooza kibuuzo kizibu nnyo ate kyangu kyakutta kitya
ekintu kino kikola kyetaaga nnyo obugumiikiriza nze okusinga kyendabye ekisinza okulemesa abantu butaba na bugumiikiriza abavubuka b'embeera nabo obugumiikiriza ye perseverance. Patience, waliwo patience ne perseverance. Waliwo perseverance ate ekyo kiba kisusseemu kisuka mu gumiikiriza. Olina okuba nga ogumiikiriza ate oba nga weerekereza oba n'okwerekereza nti bizinesi si nnyangu eno gye tulimu. Obuvumu, perseverance, kulemerako, obugumiikiriza n'obuvumu n'okulemerako nti kyetaagisa nnyo kubanga oba wakayingira we twatandikira bizinesi eno twali bangi. Waliwo n'abavubuka abaali bansinga okuzannya naye tebaasigalamu, baavaamu. Nze nemba kati myaka gino gyonna nkyakola ki? Okyali birimu. So obugumiikiriza, obuvumu, okwerekereza nakwo kungi kubanga kati ng'oyinza okugamba okukola lihaaso. Oyinza okukola lihaaso mu muzannyo gumu myezi 3 nga teryakulaba ate nga teri byakusasula transport n'okweriisa. Nze kye nasooka okukola kwali kugula gaali, bayisikolo, okuba nti nneme kubeera nakiremya nti bwe bampita ŋŋambe nti tewali transport sijja kujja, banamanya transport bujja kuba buzibu. Kati nga ne bwompita eggayaaza nsotta akagaali ne kati nina piki nti bwe neesanga nga amafuta g'emmotoka sigalina oba projekiti yo tejja kusobola kunsasulira amafuta gange ga mmotoka nga nkwata kapiki akawojjolo nga nkawuuba nga nzija nga nkola ki? Nga nkola. Kati obuzibu obwo ogenda okwesanga obirudinga obumanyirivu ate naawe n'omanyika ate abantu ne bakusiima because consistency nakyo kikulu okuba nti okulemerako ndowooza consistency nakyo kikulu. Abantu tebajja kunoonya ng'oli seasonal abantu baagala okay, I've seen him, mulabye emirundi mingi. Bw'agamba nti ajja kujja aba akitegeeza ate tapowa. Kati abantu abavubuka bangi obasanga nga mulungi naye akola projekiti emu n'abula. Kati opportunities bwe zityo bwe tuzifiirwa mirundi mingi. N'ofuna akantu katono n'obeera satisfied n'obutakkuta mangu. Tulina obutakkuta. Omuntu ali mu bizinesi eno olina okuba muyala. Tubeera ng'abapayiroti nti payiroti buli kaseera aba anoonya okwongera ku hours z'abuuse mu bbanga asobole okweyongerayo. Kati naawe olina okubirutinga opportunities z'okuzannya. Obeere nti bwe bakubuuza ozannyidde ebbanga ki, ng'olaga emizannyo nali mu guno. Si nti buli mizannyo gye tuzannya gisasula. Egimu giba gya kuzimba budde, kuzimba experience, kuzimba time, kuzimba opportunity. Naye kati abantu abasinga gamba ekyo tekiriimu n'otuula. Kati banaakusanga otudde. So abawulira nga baagala okuba kyoli ekisooka balina okugumiikiriza, balina okulemerako, balina okuzimba experience. Okukkiriza nti nina okwessa mu ssa ly'endimu sinnaba kutuukayo. N'oteewanika nnyo. Tojja kusanga baluswala nga banyumya emboozi yaabwe naye lwakuba okozeyo ka firimu gy'obatuulemu. Ddako eri ebbali. Tuulako eri ebbali bo bajja kulaba. Bwe banaakuyita olyoke osembere. Naye bajja kukkiriza obatuulemu naye akantu kano kazajja kano kali. Tebawula kumanya na kumanyiira. Abamu tebabyawula. Bizinesi yaffe kati yeeyo yennyini kati tetukyalina kwawula kumanya na kumanyiira tekwakyali. Omanyi tulina n'obuzibu bw'obukodo. Kati tulina zino kampuni zino ezandibadde zisobola okuteekamu ssente. Naye olina atalowooza nti abantu baffe bano batuwagire naffe katubaweeyo ketukaze eki. Kati kampuni zaffe wano obuzibu bwe zirina nazo bayingiramu obukodo. Ate na bano abatutwala nabo ne batabapushinga nti bwe muba mukola ekintu kino musuleyo nakasente waliwo akantu kaffe abantu basobole okugera kubanga abantu abenyumiza babeera satisfied, babeera happy. Oba nammwe muli bangi abagera ate abamu nga bye bagera
ngambe ntya ate tuli batono nnyo munnange weewo bilakinga tuli batono nnyo naye ate tugera byebimu naye ekintu tekinnasikiriza nga bwe kyandikoze bwe kyandisikiriza naye singa waliwo ensawo eri awo ebbali nga buli omu agamba tuteekemu at least firimu of course waliwo ne UCC tujagamba nti egezaako naye kyekyo tunaabeeranga kwabo olidde naye n'omugagga yandigambye nti njagala kuwa abantu b'ekyalo kyange ekirabo nti wano bamunaanika waaliwo olutalo lwali wano njagala balugere bajje balage firimu ku lutimbe ate mmwe bwe mugera ne mugenda ne mumuguza idea anti babitya teri muntu twabigezaako dda olaba kati twadda wano kulya noni tunga buli kimu twakigezaako n'otuuka woogamba nti abantu baakodowala nga tumaliriza sheeno abayizi bano abali mu department eno mwogwa how do you look at them are they focused tulabamu baluswata ab'enkya abaana tetusobola basalirawo nti oba anaafuuka kino kubanga bajja kubuuza ekibuuzo ekyo naye nange kati nsiiba neebuuza nga sinaba kumatiza mwana nze kenyini nze navudde nagamba luli nti nze nkyayiga era omwana bwambuuza ekibuuzo ekyo nze nkitwala nga kyakuyiga oddayo weefumintiriza era abaana wano akuyigiriza kubanga abantu oluusi bajja bakulu bajja ki naye do I see hope nti mbalinamu essuubi nina obbabeeramu n'essuubi kye nina obbateekamu okusinga essuubi saagala bateekamu ssuubi njagala bateekamu okola ki dissidence revolutionarism ogamba nti okulaba ebintu mu ngeri endala ate wenkuyigiriza okulaba ebintu mu ngeri endala mu ngeri eri contradictory obutasemba kya bulijjo two things will come out of that either ojja kyagala ekintu kino kyokola oba ojja kuyiga nti kino si kyekyange okole ekirala naye nga kyetulina obbateekamu bw'ogamba nti question era kati nze wemba nsomesa abaana wano omwana kati bw'atuula bw'ati neyeevunga mu kiraasi yange mba ndaba nange onsibiddewo awo olina okubeera ng'oli open n'ogamba saawa yonna bwemba bwe nti nange nina okuba ku bunkeeko akusomesa nti omwana saawa yonna nkuba oluyi olidde kati naye mbanga byenjogera nange nina accountability buli kyenjogera mba nina ndi accountable si byangu nnyo kunnyonnyola olwekyo olwanga nkozeseza oluganda luwanvu nnyo naye nga nze ndaba ennaku zino abaana babuuza ebibuuzo bingi ate okubuuza ebibuuzo ebingi okwo kwe kuvaamu ebintu bye tukola kwe kuvaamu ekipya kwe kuvaamu okutegeera nti ono Luswata atusika eriyo byaliko tabimanyi n'ogamba kankole ki ekirala ekitali ekyo kyaŋŋamba twogera kuno nakulira bawemmaliriza sho nga sikubuuzizza omukyalo omukikuyu mwasinkana mu katemba oba ekyo kyo nkinyumya nnyo nti yali mukama wange yali producer yali ng'ono omwami yali producer nga yatusasula yasalawo tewatiitiira mukulumba mukamaawo ekyaliwo nno nti engeri gye nali nvudde e Uganda okugenda okukola nze nagenda n'amaalo gaffe g'abannayuganda simanyi nti ebintu birimu hierarchy nti tolina kubuukirira wano toyitawo kati kyanyamba nnyo nti najja ndi mubisi kati nze ndabye omuntu sinategeera nti ye mukama waffe asanyusizza amaaso go n'omutima ne mugamba nti ate gwe puroguramu zo ziri zitya nga ndaba oli awo otudde tolikiriya nkuwe puroguramu tomanyi nti oli ku mukamaawo n'agamba nti waki ogamba tirina puroguramu ndaba oli awo tolikiriya kankugulire ku bimuli kwata ebimuli oba tolina gulidde naye n'okulaba nga kati abaana ate sibalina sibula kulaba ku Bukedde TV1 omwebaza ebbanga lye tutambudde ffenna abanaye nkwebaza nnyo omulabi waffe ku Bukedde 1 okuva wiiki eri bwe twalaba sitoola eri gye twanyumya
era nenebaza nnyo ne Bukedde One TV okunkyaza n'okuwuliriza olugero lwange osanga waliwo alufunye ayinza oddukolamu firimu. Sebo tweyanziza nnyo akadde kano k'otuwadde n'ebigambo eby'enkizo by'otubuulidde n'ebyo by'osharinzeeko naffe. Omulabi wange, njagala obeere nga ojjukira ebigambo byonna ebitubuuliddwa n'ebigambo ebirala bingi. Puroguramu osobola ozisangayo ku YouTube, yitamu ogyemu ebibyo obinootinge bikuyambye mu bulamu obwa bulijjo. Weewaawo mmanyi nti n'ebibuuzo ebirala bingi by'obadde nabyo ku mwami Philip Luswata abikuzeemu. Mukama Katonda njagala banjagalire mubeere bulungi, mweraba.